tujja kugenda ku basajja nga bayina Liwedewo eno gwe Akugoba, Yavya Saviola, tujjukirako Luis Enrique, tujjukirako omusambi nga Samuel Eto. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. Celebrity track kwetuli. Tusinzidde ano ku kizimbe Masengere. Bw'oyingira Masengere bw'oti waliwo restaurant bagiyita Bankejo Coffee. Batunda ka coffee kalungi nnyo. Mwabamanyi nnyo ebintu bya coffee ebyo. Simanyi nsaba, simanyi ka African tea, simanyi nsaba k'abazungu. Okyama wano ka coffee weekali k'amaanyi nnyo muganda wange ku Masengere wennyini osobola okuba ng'okasanga wokka. Olunaku olwaleero ku Celebrity track tuleese omukyala. I believe a few ladies do sports. Naye ng'abawala bangi nnyo kyemmanyi abali abaagala okukola sports. So olunaku olwaleero tugenda kuyiga kintu kimu, omukyala oyingira otya sports. Abangi muli kuwa MCA mwebuuza mwana oyo ddemu ku C.B.S tumuwulira, akikuba mu ngeri enjawulo, ku BBS tumulaba. Mwagala nnyo style, abamu mwagala nnyo engeri gy'ajeregamukko wali eri mu commentating, wali eri ku mupiira, wali eri ku C.B.S. Gwe tugenda okuba nga tumanyako ebitonotono ku ebyo tusobola okuba nga tumanyako olunaku olwaleero. Amanya agenda kuba ageeyogerera, sigenda kubanga ate nga mwogera. Naye nga divorce matovu ku kamera kwali bulungi nnyo, naye ebintu abikwasaganya bulungi nnyo. Ali wano naye ku Bakenjo anywa ka coffee k'amaanyi nnyo. Otherwise, student session yaffe y'olunaku olwaleero. Nyabo. Yes, abatulaba nsanyusa okubeera ku Celebrity Track, nze baagala Peace Dianne. Baagala Peace Dianne, oli mukyala Muganda oba ennya baakubulamu libbule? Ndi mukyala Muganda neddira emmamba Kakoboza. Yes. Akabbiro Gongolo. Wow. Yes. Peace Dianne azaalibwa wa? Nzaalibwa Mukono. Nzaalibwa Mukono awo wenkulidde gye nsomedde okusoma we natuuka campus nenzija eno mu town. Peace Dianne ozaaliddwa mu family ki? Family kika ki? Nzaliddwa mu family ya bazadde babiri abataasobola kufuna mukisa kutukuza ffenna. Then mama wange na taking that responsibility okunkuza oba okutukuza ne baganda bange. Bwe kijja mu kintu kya ssente kino, family ayinamu ssente, mwayinamu ka ssente? Tetwalina ssente. Twalinamu ssente ezisobola okubeezaawo abantu. Naye bino omanyi amaka g'abagagga wootegeera ng'abaana mama we bamuyita mami. Ffe tetwabirina ebyo. Tetwalina ssente. Tetwaziina. Maybe tataffe yalina naye ffe tetwalina. So okuze ne mami, okuze ne single mom? Nkuze ne single mother. Biki ebyo by'osobola okugamba omuntu ku bimu ku byasobola okuma omuntu ali eyo yakula ne mami ne daddy? By'omisinga by'oyinza okugamba nti omuntu akuze ne single parent bya missing? I think bw'okula n'abazadde bombi ekintu ky'okuzoolaba okiteekinga on in life, obeera ne that respect gy'owa family aspect of life. Kati nze wemba sikuze na taata wange, siyagala kumusalira musango, naye wembeera sikuze na taata wange kimbeerera kizibu to attach relevance to a man, kubanga mu bulamu bwange nkuze mukyala yampa buli kyenjagala, so kimbeerera kale kizibu nnyo okuba nti nno ŋŋamba omusajja asobola okukola kino oba asobola okuwabula abaana be oba asobola okulabirira mukyala we. Kyenyinza okugamba nti n'abaana bakuze n'abazadde oba single father oba single mother, waba akuze ne taata yekka era naye weesanga nti nno abeera shy about women, aba alina that fear gy'abateekako, aba alina that bias gy'abateekako, oba tebali responsible oba bali selfish. So kyenyinza okugamba ku abaana bakula n'omuzadde omu. Okay, Peace Dianne, tukyagenda mu maaso n'okuba nga ate tumumanya bulungi nnyo. Peace, okusoma kuno wakutambula otya? Wasomako katono oba tewasomerako ddala talanta? Yes, nasoma primary, natandikira ku ssomero lya maama eryampa my parents n'eryalikoma ku P3. Nenvaayo ne ŋŋenda ku Bishop's West ne bayagala okumbuusa ekibiina banteeke mu P4. Wali mugezi nnyo? Ndabika kubanga we nakola interview omusomesa n'agamba nti bantwale mu P4. Kakati mu P4 okubala ne kunnema nnyo, ne bagamba ate okubala olina okuba nga olina foundation ennungi okuba nti n'okola bulungi mu P7. Ne baŋŋamba nti nonsigale mu P3. Kati nensoma P3 paka P7 nafuna 10. Naye nafuna 10 mu masomero, manya amasomero ga church. Twali sasere 15. Church of Uganda? Yes, Church of Uganda. Gali amasomero asatu awo Bishop's West, Bishop's East ne Bishop's Central. Kati ze nali ku West. Kati nefuna 10, I was among the best students kusomero pupils actually kuba aba primary babeera aba pupils. Nafuna 10. Pupil? Yes, nengenda nafuna 2. That was 2006. Then nengenda ku Mukono High School nensomerayo emyaka 6 nera eri essomero lye nyinza okugamba nti no lye lyampa omusingi ku kyenkola kati ne kyendi kati. Wow. Peace Dianne,
secondary eno yakuyisa etya obulamu bwa secondary waliwo weeyisa otya abantu basinga bakola nga okola emirimu gino ng'egy'abasajja sports bantu bagamba ayinza okuba yalimu olutomboy ya nze na mu family yaffe tuli baana bangi mu taata naye mu mama affe tuli mukaaga kati we tubeera mukaaga nti omuwala yasooka okuzaalibwa then ekuddako omulenzi then si nekuddako Derek then Davis kati nzaddako kati olaba that gap between Dora Dennis Derek Davis nze olaba nti no kyali nga kizibu nze okurelatinga n'omukulu kubanga that gap nga tulina kye tusobola kunyumya ate bano abalenzi nga bampa obudde nga babeera bagenda okuzanya empiira ngenda nabo babeera obimanyi ebyekyalo manga nangulu simanya saati nabiki abali mu saati n'abatali so ng'ojjamu esaati nga bo be bazanya mbuna abali mu saati n'abataliimu nga babeera ne buddabbe bwabwe olulikolidde bano baatukuba biki so nga na relatinga nnyo n'abalenzi kati ate bagenda okuzaala last born waffe asembayo nga tetusobola kuba nti no tunyumya nnyo kubanga nali like nga sina nnyo mboozi naye kati ne ku ssomero nesanga nnyo ntino nabeeranga nnyo n'abalenzi kubanga nze saasubwanga na training ya ssomero lyaffe nga at least ngendayo nendabayo eddakiika 2 nenzirayo mu class emipiira nga ngiraba egyabwe so nga tunyumya ebya manyu kubanga nali emipiira sigirabange wakati tulina TV mbuno batulaba emipiira naye nga kale mbabeeramu nembaawo nempulira waliwo omulenzi bamuyitanga Mawanda Alan bannange Alan ng'asobola okuwakanira maaniwe ne break neyitako nga bamukuba emiggo okugenda so nga mbeera nnyo mu abo ba Alan bakato Vincent abo bakyomu nga betubeeramu so ebya high school mubeeramu bintu bingi nnyo mbu relationships nze sabeerako na relationship mu ssomero until I think senior 5 ateyo nga ntandise okubeera omuntu ow'obuvunaanyizibwako kuba nali nfuuse prefect wa information and publicity kati nga ninamu ako kembeeramu because oba prefect jukira abaana babeera babagamba bw'oba prefect ogamba nti n'okusika socks ezo ziri wansi ogamba muno okwambala pine gw'olina ogamba nti n'okuba smart gwe toli so nga there is a way prefecture gye yambumbamu okuba nti nombeera omuntu ogamba nti no wabuvunaanyizibwa nga nyimirira ku parade of about 2000 kids nga nze kwegamba nze yali abategerera kangambe bwe nti nga abaana b'ekisulo balinanga obuzannyo obusamanya pango kasayo biki kati nga ngenda nembulaba nensummarizing ngamba wrap up in the soap pango kasayo nembawo ebyempiira preliminary results jukirawo n'abasomesa abaasulanga ku ssomero kati nga literally nze nanza abayina wano like nga bagamba let's have news from Eco Writers Club bonna nga basirika I walk to the parade information prefect nali information prefect naye nkifuna mu senior 5 yes okay so Dianne mirimu kyawo gyokola mu VAC egimu egyekuusakuusa ku kuyiriba mirimu kyawo gye wakolakolako awo yanze mu kuva mu VAC ya P7 nga njiriba mama yampa sente nengulawo omusajja balinga bamita Kabaya bambi yafa Kabaya nga agenda mu kiko n'agulayo ennyama kati nga nze ngenda nenjimugulako nenjifumba then nenziramu nenjitunda ng'ekifi nkitunda 3 oba 2 kati nga mbeerawo ne sente ennyama yennyini mwalingamu ennyama akabuuyi kati salawano salawano nga ntunda nga njifumba bulungi nnyo nengula n'ebisiika nga nkeera mu katale kati nga abantu saawa awo 5-6 ntandika okuyita mu bantu bangaawo nga maye ekitegeeza Dianne bwe kijja okufumba salawano olimo ndabadduka ndi muzibu ya kati ayo VAC soko nnyonnyola omuntu atamanyi salawano salawano ebeeranga nnyama naye si yennyama eno eyabujjo nti beef ebanga kabuuyi mutwe gwa nte kwegamba ebeera nnyama eryawe buzaabuza naye nga nnyama patisi z'ente ez'omunda tolina kyolya nti kati ndidde kataago matumu webale nnyo otunda kabuuyi salawano omukugusa ku kyalo kyolwo muko naawe waka of course nga sitambula nnyo mbuno bantambule naye nga jjukira abantu b'omu community bategeera nti ewanti fulo waliwo omwana atunda ennyama nga babuukinga oluusi n'agamba enkya ojja kumpayo ya 10 nti noba leero ojja kumpayo ya 6 oba enkya ojja kumpayo ya 10 nga mbeeramuko ne ku ssente nga mbaguza olwedde nga babeera bamanyi nti nonnina naye olumu embwa yali ennyama yange nenkaaba nagirekako okufumbiro ng'ewoze nejja n'ebigula wati n'egirya nenkaaba nnyo hase eyo wakontinuinga nayo wagenda maaso n'ennyama yo ennyama wagikomya mwaka ki Kabaya we yafa nange ennyama yange neekomaawo kuba ye yagenda nga omanyi mu ebyo ebintu by'okusobola abeerawo gwe bamanyi ne bagamba kati oyo bw'abazze kugula socks nga balina ssente kwe bamuweera ate gwe wojja obagwamu bugwi ne bakuba kati Kabaya we yafa already nali ntandise senior 1 eyo yali VAC ya P7 kati mu senior 4 ate
nengenda nga kusomera ewa maama nga muyambako ku baana nga sisomesa pase naye nga mbeerawo okutereeza bitabo biki nga naye twateesa nga mpayoko kasente nabeerangamuko ne kasente ze nga mbaamuko nako mbeeramu n'omutwalo gwange oba akasanvu oba ettaano naye nga mbeera nzikoze nti no basigambye muntu nti mpaayo. Okay. So obulamu bukontinuinga secondary ojumaze wagenda ku university wagenda ku institution? Nagenda ku institution but arguably the best in mass communication ya kati gye nagenda nensoma diploma mu journalism and mass communication myaka 2 kwa netandika 2013 ne graduating 2015 when I graduating nali by that time wayite ebyaddala nali naita bulungi nakola bulungi kuba bagamba simanya first class upper webevuddeko awe kyekiddako kye nafuna so graduating nemaliriza. Okay. Ng'osomye mawulire osomye bulimi osomye eki? Umkad School of Journalism and Mass Communication tusawa kubeerayo balimi Alan. Nasoma mawulire. Yeah. Okay. Awo nyine tukyalina Peace Dianne tugenda mu maaso okumanya obulamu bw'okuyingira sports n'okubanga mukyala w'amaanyi mu bw'oyogera ku bakyala abaweereza ebyemizannyo mu wano mu Uganda ayo omuntu oyinza mubuusa maaso. Peace Dianne ova ku institute omulimu gya TV ne radio tumanyi gidaaza so otandikirawo gunoonya ekirungi nti no ngenda okutikkirwa nali already nkola ne UBC Star FM nga ndiyo nga intern baali bampadde chance nkolereyo internship kati weyaggwa nensigalayo kubanga nali nfunye already abantu benconnectinga nabo mikwano gyange nga nensigalayo kati wenamaliza okukola nensigala nga wenamaliza okutikkirwa nensigala nga nkola naye nga bomanyi nti n'ebitongole bya government it is very difficult to break through nti nobugende ku payroll so nemalayo akabanga akawerako nga banga liwera ebyemyaka ebiri tinga 2013 nenvayo 2017 na graduating 2015 nenvayo 2017 so namalayo emyaka nga ebiri naye jukira even before graduation already nali jeni nga nkola internship. Ogenda kumpewo? Yeah, nali ngenda kumpewo nga ngenda ku radio kwokka kati even mu period eyo nengenda ne ku Kingdom TV omukwano gwange yankubira kalyango nangamba jangu Bishop ali wano bagala sports biki nengenda kumpewo nenga sikolangako ku TV. Yes. Actually ndoza nanga we nasoko kulabirako and I was like hey nemukusoka nali mpulya bulizi dobozi ku radio but we nasoko kulabirako Kingdom so okuyingira sports ono n'okumukola ku radio buzibu ki bwasoko sanga? Okusookera ddala okukola mu radio nakyenyumirizaamu nnyo nga sinaba kujja ku TV ntino wakolanga ekintu naye nga abantu basigala beebuuza ani oyo actually ng'oyita ne ku bisaawe nga bagamba mbuno waliwo omuwala namuwulidde ku sita ng'agamba mbu vira bayinza ogikuba naye waayi kwegamba nga babeera tebakumanyi naye nga bamanyi eddoboozi y'omuntu abeera yakola isi kati jjukira oba wakajja mu industry obeera toyina bantu nnyo bakwogera nabo either obeera obatya oba ng'olowooza nti no bali higher levels ani olina kusirika busirisi so nga nze mbeerawo ku bisaawe naye mu radio saakifunamu buzibu kukolayo ng'oggyeko kuba nti no obulamu bwali kale buzibu okufuna ssente biki naye nga nze kyali even better kubanga abantu baali tebakumanyi nga tebajja kusongasongamu nti oba oyo yakoze kino oba kiri you have your privacy as a person toyina muntu agenda kugamba nti oyo akumanyi oba ki kuba ku radio babeera just imagination babeera bamanyi ddoboozi ate ng'abantu bampulira nga njogera we bandaba kyammalangamu nnyo amaanyi ng'abantu kati agamba yoyo Dianne nga yuyo obadde nsubira omukazi omunene okufubutukayo kati nga there's a way to lower my esteem nga mulinga ndowooza oba omuntu olina kuba munene to be something or what naye with time ngenze nkimanyira. Ani yakumentalinga Dianne kuba kijamba media personalities okutandika okukola sports? Unfortunately abantu mu Uganda we mistake mentorship tulowooza nti no okolako n'omuntu they qualify to be your mentor. It is wrong. Omuntu mentor w'omuntu alina okuba nga they are there for you physically, financially, moral support, each and everything, and they are not scared of you going maybe higher than those people. So nze mukukula mama wange gwe nyiza ogamba nti yali mentor kubanga yantekamu kino nti no omuntu olina okukola toyina kulinda kintu kumukeeko oba oli mukazi oba oli musajja oba oli mugagga oba oli mwavu oyina okukola so nze we nalaba nga mama waffe tugambe kusomero bagambye enkya mukomawo ne rimu atalina toddamu ina okudda ne sente za tuwa noddayo eka n'omugamba n'olaba that face gy'ateekako n'okweraliikirira n'anoonya sente n'azikuwa mu lunaku lumu like it had a very big impact on my life nengamba
kirabika nti omuntu teriyo, there is no other route apart from working hard. Ntino omuntu wakuwaayo kale it is a bonus, naye that is my mentor kuba kyemanyi kyekinyimirizaawo kati am a very hard worker, ngezaako kale okulaba nti nkola okulaba nti no neetuusaako byenjagala nga siina gwe ŋŋambye nti no bampaayo kino bampaayo kiri. Oli ku UBC tulaba abakyala nga Fifi Pink, tulaba Peace Dianne, Fifi Pink alaba Peace Dianne yazze, and of course be expecting a competition. So what was your relationship, you and Fifi Pink, muli ku UBC Star Radio? Okay, the relationship was very good. It was a good one. It was a sister relationship. It was a healthy one in the beginning. I gained a lot from that lady. She was so good to me. She gave me what she could give me. Kubanga I was a stranger to her, and engeri gye yampisamu, you could not even know that yali tamanyi physically. But I think I appealed good to her. Nanjagala from that. Then time came, I don't know, to quote it, nga bwogambye mbu no competition, naye ebintu nebitatambula bulungi, and I had to go away. That's how I can wrap it up. Naye ndowooza nti nno nze ndimukkiriza. Ndowooza nti nno buli kintu kibeerawo olw'ensonga. Abantu kyetutawa Katonda chance, ndowooza Katonda ekyobugagga kye yasinga otuwa mu nsi is time. Because time tells you, describes to you everything about someone. Newemba kati ndi wano nga nkugamba mbu nno Alan Cruz nze ndi bad girl nnyo omwenge nkubwa, era obudde buyitawo n'ogamba oyo yali anfera, yali just ayogera bya kamera kwefuula w'amaanyi. Newemba wano ne nkugamba nti nze nsaba nnyo ngenda ku church ne nkola ki, with time Katonda baatukuumya osobola okutegeera nti Dianne yali annemba. So Katonda time yansabuukululira abantu ne bandaba kyendi nange ne mbalaba kyendi. So we live with that. Toyinza gamba muno kino kyaliwo n'enkabakabanya. Of course okiba kyakabaawo, you feel sorry, but Katonda oyo kyemanyi yalyoka ne yeekweka n'okwekweka kubanga ye abeera n'ensonga lwaki ebintu bibaawo. Naye the relationship was good. It was very good. People thought I was her real blood sister, like the way she could address me. Yeah, nga she gives me money, she gives me time, she advises me. And all that is history. We have to live with what is. Mukyali ba mukwano? Omukwano gye ki? Like, are you tight buddies like ngayo mwali nga sister and sister? Omukwano relationship oyo ekyali strong? It cannot be strong. It is not there, and I don't think any of us regrets that. We are well. I can't speak on her behalf, but I think I'm okay. I miss nothing from the friendship, and I think she doesn't also miss anything. But I'm happy. Buli omu waali. It looks like our careers are growing, and I think that is the best thing to look up in a career. Yeah. Okugumiikirizako wagumiikiriza emyaka 2 nga tokomba kasente. How did you survive ku UBC? Ekyokubiri kyakuyigiriza ki? Ku UBC nga bwe nkugambye nti nali mukazi muyiiya, nina tata wange alina farm eruwere alima emiyembe, naye sibe bano ba commercial farmers ntagenda kubeera n'emiyembe egyo abeere ku pressure bannange ani agigula biki asupplyingako abo ba lecturers emirala n'akolamu juice ne gibeeramu mu ng'oggyeko fridge, waliwo gundi endala ennyogoze ennyo ye freezer ne gibeeramu omwo. Kati nabeerangawo ne ŋŋamba lwaki sikola juice kubanga byebiseera nga digital TV ezenga abantu bajja bangi awo mu UBC awo nga bagula decoder biki. Kati ne mugamba daddy nsaba kumpaayo nga ku miyembe, kati nga mpampa ne ŋŋenda ewaka. Kati natata wange era omulala omutayina hostel, kati omwana yagana okumusasula n'amugyako fridge, like ne bategeragana namulekera fridge, kati n'aginteesa kubanga nze yali custodian. Amba fridge eno we mba ntabe daddy emiyembe n'agimpa lwaki sikola juice. Ne ntandika okukola naye nga nkola wa kasengejja nga ngisalaasala nga nina engeri ngigola naye nga givaamu nga girunga nga amazzi ngafumba kiro ne ngateeka mu bucket ne ngabikako obutagwamu menyo oba buwuka, then ne ngagira ku makya ssaawa nga 11 mbeera mutaddemu. Kati ku mukaaga ne ŋŋenda kuba jikiro already that time nali siina show ya misana, kati nga obwongo mbubeera ku juice wange nga nkola juice nga mutunda nga ŋŋenda mu bantu mikwano gyange nga mukusibako ala ne woba tolina ssente nga mujja kumpa enkya kankuwe juice, kati nga mbeeramu ne ssente nga nkolamu emitwalo 2 3 nejjukira 3 emiyembe sigigula, amazzi sigagula, siina kyengula, just nze my labor. So nga mbeera mu wiiki es'okugwako nga nayo emitwalo nga 8 10 nga mpeerezaako maama nange nga ngula ku bugoyo bwakabi n'obugatto. Obugumiikiriza bwalina ku UBC
bwakuyigiriza kuba I believe many students abali ku institutions ez'enjawulo beetaaga okuwuliriza ebigambo nga bino nti ogenda media house but media houses ennyingi wano e Uganda obugumiikiriza bukola kyamaanyi. Obugumiikiriza kibeera kirungi kubanga ebbanga lyonna tubeera desperate nga tuvudde mu ssomero ate mu ssomero eyo tusobola okubeera nga tubadde ba stars. Kati we tuva mu ssomero eyo abaana nga gwe kennyini weetaddeko pressure and have to get a job immediately. N'abaana benyiga haola tukulinze kuba kubanze nava mu ssomero ayava egundi bagita batya muno mwe bawandiika message omuntu n'olaba is it autography biography something like that abaana bampandikira obubaka bungi nnyo nga bagamba tukulinze kulaba ku ntimba ennene. They mentioned big televisions cause nasomanga mawulire lusi mu luzungu. So pressure yo gibeerako ne weebanja muli and you feel like a failure nti no tonafuna mulimu gukuwa sente. Naye kyenyinza okugamba abaana ekisookera ddala kwe kumanya bakama baabwe because woba wakava ku ssomero ogenda kuyingira mu media house where everyone is a boss. So nawe wojana luno oluntu nti nonze ndi kino you have to just lay low like an envelope. Gwe buntu kyagamba so long as they don't exploit you just do what your bosses tell you. Manya kyoyagala mu bulamu manya nti no buli kintu kirina obudde bwakyo manya nti no Roma tebagizimba mu lunaku lumu. Bw'omanyi ebyo ne weesigane Katonda buli kimu kiba kigenda kutambula kubanga nze nabeerangawo nga sibeera na ssente naye nga nze gwolaba Alan ndaba emipiira gye nakivubo nga njiraba nga ngenda n'abantu nga bajangu kati nga nyingirira ku bantu ngamba ono tomumanyi ono Dianne nga bagaye ono yingira bisango bange biseera ebyo naye sina ID gye nkolera nga siri ntino official mukozi waabwe kale nga nyingirira ku bantu naye kyanjigiriza nti no omuntu olina okubeera omugumiikiriza ate nga bw'okola tolina kubeera mugumiikiriza nga tokola. Ate n'ekirala abaana abawala mwewale nnyo okufuna emirimu egiri sexually transmitted. Kintu kibi nnyo kubanga omulimu ogwo bw'oba ogufunye first of all you don't have value for it. Omulimu gunyuma nnyo when you have a value attached to it. Oyinza okubanga the only time you can do something romantically or what it should be about love. Nti muyinza okubeera ku mulimu Alan n'enzija oyina TV yo maybe out of the blue we connect that is okay. Now the things of do this and the other it is not right because at the end of the day ebintu bigenda kutambula mubimanyi people abantu babeera babiri bokka bwe bati not even a camera is around ne mugenda okulira gundi oyo yamumala dda naye nga tewaaliwo muntu. So ndowooza mu konti for purposes of respect kibeera kyamagezi nnyo bwe gutaba mukwano don't open your legs to every person. Abaana babasuubiza emirimu ne batagifuna nze tubiwulira tubiraba shows ze interviews ze mugira inagamba kino nakiri tubiraba tubiwulira so nze ndowooza nti no just kwesiga Katonda nakukola nnyo nakubeera mugumiikiriza. Nga tunagenda ku side ya C.B.S of how you joined C.B.S. First of all, nebuzo bibiri byogenda okusaminga apo. Ekisooka mpalana obutayagaliza n'enkwe bye byakujja ku UBC kimu. Ekyokubiri do you need oyina kuba mulungi like fashion mu ndabika oyina kuba muwala nga ali sparking oyina kubanga kyekyetakisa omuwala okukola ku mpewo. Is it the brains mulungi you know. So tutandikire ku nkwe na butayagaliza. Nze nga bwe nagambye nti eno tatwogiraba eno esoma etya sisobola labawo saawa zino tusobola kulabawo esoma nti ino you will never walk alone. Oli muwagizi wa Liverpool? No, siri muwagizi wa Liverpool but that statement describes my life. So nze nzikiriza nti nebyanzija ku UBC it was destiny. Yes. Simpalana kwali kwagala kwa Katonda. Dianne, simpalana si butayagaliza sinkwe. Sijja gamba mbu zaali mpalana kuba senga zaali mpalana na butayagaliza senga ndi wabi nnyo n'okusinga we nali. Senga ekifo mwendi wabi nnyo n'okusinga we nali. Okitegeera oba nti no senga kyali kyankwe nga bad motive ye ndi bubi nnyo senga teriyo namanyi. Naye bwe ngamba nti no kwali kwagala kwa Katonda ebibala ebivuddemu bye biraga nti yali Katonda. Kiyinza okubanga abakirimu na biki nange kennyini nyinza okubanga omuntu siri malayika nina oba we nasobyamu obawa nenjagama muno kwali kwa it was destiny and fate. Yeah. Ekyokubiri tubaye omuwala it depends on the media house ne house style yaabwe. Waliwo media houses when they look at looks nga gwe bagenda kukubako enfuufu bakufula ekyoyagala. Waliwo media houses when they are going to look at your potential. What do you have to bring to the station? Kiki ogenda okuleeta because ebyo ebyokubako abantu enfuufu you can change someone but you can't change how I look.
either oba ogenda kumpa omulimu oba togenda kumpa. So nze ndowooza nti no omuwala okukola obulungi bannamawulire abantu balowooza nti no we are the custodians of information and facts and all that. So information teyeerondangako negamba nze mbeera mu balungi oba mbeera mubeera oba mbeera mu baddugavu. Anyone can have information irrespective of how they look. So it depends on the media house. Bo kye batunuulira kye basoosowaza oba muntu amanyi kyagenda okuba ng'akola mu mugatteko mu mukubeko enfufu because abantu bazze batugoberera oli ajja kugamba nti no ogasseeko kino na kino. So it depends on the media house ne chance gye beegenda okuwa bwe betunuulidde woofaanana nga bo kye kibakolera bajja kutwala ekyo, but in the meantime kiyinza okuba nga nabo bennyini bagamba naye waakubanga katutunulireko ku kino. So nze ndowooza nti no kisinziira ni agenda okukozesa ye kyayagala tekiriiko nti no oba mulungi okubanga wotondebwa nga depending on who is describing you anyway. Bw'otondebwa nga oli bw'otyo obeera bw'otyo, bw'otondebwa nga oli agamba oli mulungi oli mulungi, bw'oba mubi oba mubi, so tewabaawo kyokyusa. Okay, tugenze ku abasinga we musinga okwagala okumanya kwe kuba nti how does Dianne join C.B.S. Nga number 1 radio station ye Uganda tetujja kuwakana tujja kirwako nnyo era nga abakimanyi mukimanyi. And Dianne joining at BBS, joining at C.B.S. Dianne, did you ever dream working for any of Kabaka's media houses? Nedda sikirowoozangako kubanga nakomanga kuwuliriza C.B.S. ate maama yagituwulirizanga nnyo ng'awuliriza nnyo oyo mambo bado ng'awuliriza nnyo emipiira egyo ng'agitega. Kale sirowooza nti yagiteganga gyamusangangayo kuba ye yawulirizanga nnyo kadongo kamu oyo mugezi Mark Makombi gwe yakolanga. Kati nga tuwuliza nnyo C.B.S. eyo naye nga sijja kubalimba nali sikirowoozangako era we natambulanga nenva ewaka maama we yalinga mbonerezanga ngamba mwana gwe otambuza ki oli munnamawulire okola ku C.B.S. lwaki oyenjeera kati nga mulinga kwegamba C.B.S. mu bulamu bwange nga ndaba kintu kinene nnyo maama watuka okubuuliza nti oba okola ku C.B.S. mutuufu ebeerina okuba nsonga nzibu nnyo ekujja waka n'otambula. So nali sikirowoozangako kebeere ekitongole kyonna ekyobwakaka nti nonyinza okikolerako. Okay. So how do you join C.B.S.? Ani akuconnectinga? Oyinayo taata weeno mu Buganda, oyinayo kojjaawo, oyinayo otya C.B.S. ogiyingira otya? Munnange bw'obeerako okugwanja kwa Katonda buli muntu abeera wa luganda lwo. Kati ebbanga liri namala ku UBC navaawo actually nzijukira navaawo game ya Uganda ya AFCON 2017 ng'egenda kutandika cause nali nzize nga neetegese and I was told I can't go on air. Ne bambulira ensonga lwaki. So nembeeraawo mikwano gyange ne baŋŋamba tobyogera nnyo mawulire lindako obudde bwe bakuwadde we butuuka ojja kuba ngodda. Baali bampadde wiiki 2 nga nkomawo ku gundi Valentine's Day 14th Feb. Neninda. So people were concerned about me like omanyi Alan waliwo ebintu byokola kati gwe skits zo nziraba abaana bazinyumirwa nnyo abali eyo kumanga abakola abayiriba naye wabeerawo that person abagenda okunoonya nga takyakola bagambe Alan mwana kiki nga sikyakuwulira much as bantu because ebyamawulire it is just about the crowd kukubira mu ngalo nti wakoze naye there is always that person ne woba tokoze tugambe ffe tuliko talabyeyo kantu konna oba ki oba celebrity track oba mama Brighton naga Alan yateekangayo buli mande lero tataddeyo nakubira essimu. That's the kind of person I'm talking about. So people started like Facebook nga tekyakuyanga magamba just ndi mu leave naye nga leave tebasobola kuwa leave nga tolina formal employee wa muntu. Kati nga mbabuzabuza I was living in total denial until someone super glued on me nangamba Dianne mbuulira what is really happening nina byempulira nemwaba kati nga nze nkuuma kino kubanga baŋŋambye toyogera lindako ogenda kukomawo because to me UBC was my life, it was my family, I had people there, I had my people there, like everything nga ndaba omuntu wovaawo ensi eba ogenda kuba nga owedde. So bwe yannemeralerako ennyo nentuuka awantu neŋŋamba why is this person so much okumanya kiki ekintuukako lwaki. So ngenda okuba ebitangaaza byange bwe bati ngenda okulaba nga he has no ill motive. So nengenda ku mulimu gwe and I opened up. Nangamba ensonga lwaki toli kumpewo nemugamba nangamba this is so lame it cannot be nja kwogera nabaabo mikwano gyange nenziramuko ku maanyi. Kati meanwhile maama nga naye ngamba nga sikuwulidde nemugamba maama munange tuli mu liivu akati amaaso omuzadde ndooza ye abaako byakola kinanga naye munaakola mmwe nagamba maama tujja kukola biki naye nga saagala kubanga mu mukyala alina pressure saagala kukola ki
kubanga mweraliikiriza nnyo munnange bwento bwenva ku gundi naŋŋamba kati bwe yakola ye bwe yalemeralerako nnyo kubanga abantu bwe yali aga nti mikwano gye nankubira essimu naŋŋamba Dianne kyengenda okugamba I know it is bad naye njagala okitegeere this is not something kyetusobola kwogerako very lightly naye tulina kyetugenda okuyiiya ekirala ne mugamba ekiki naŋŋamba ndi kugamba naye I don't think it is still healthy okuba nti nokyali wokolera kubanga yes bakufudde buli kimu the confidence on air nakatono abantu ke bakumanyiko naye I would advise just in advise you can take it or not nti no tugezeeko awalala ninkubirako mukwano gwange awo Sebunya ne mbimuyitiramu awo naŋŋamba biki ngosi byakwagamba it was so complex nga oba toli munda nnyo tokitegeera to cut the story short tuba tugenza okulaba mpira gwali gwa Vipers era ina timu gyekyaza kwegamba I was just nga ndaba buli kigenda mu maaso basketball buli kimu nga I'm just there to be informed kati nsajjere naŋŋamba naye tugendeko ku mpewo omupiira ogutapute nga bw'ogulabye mu just nga tujja wano munnange mu kaati k'ebyemizannyo C.B.S. nsejjere ng'akola kika tulina omukyala wano agenda kutuwulira biki kati jjukira radio gyenzigyeko nga ndaba nenyonyonyonyo kunza okuba nti ngenda kwogera kale nenjogera naye muli neewulira nti I had nerves kati ebyaddako bye nawulira nga bamugamba omuwala wamugya wa biki so that is how I joined C.B.S. after some time negatta wano nefuna contract. Abe Mukiibi wamusinkana otya the first time okusinkana Abe Mukiibi? Abe Mukiibi namusinkana mu Lukuubo bannange nali njabise omusajja nga muwanvu omusajja nga munene omusajja ataddeko gaalubindi omusajja taseka namutira bwenti ningamba nange oba ensemmire kwegamba kyanyamba n'ayitawo n'agenda yali ku ssimu nangamba yoyo gugenda okusinkana ogire biki so my first time namutya nnyo kubanga nali mulaba of course naye ebya theatre birala nnyo ate ng'omulaba na ku TV kandolindoli biki naye we nasooka okumusinkana like saali starstruck naye na feelinga small nga yantiisa nnyo yeah. akaliisoliiso okayingira otya gwe omukyala we kaalimu tewatyamu mameme tegakukuba gankuba nnyo okimanyi naawe ala niwe bakuwa kati ne bagamba ala ogenda kubeera ku red carpet ya Oscars tolaba nti otukubako wano gakubagana olaba wali baserebo nonoli so nasooka naweerezanga sports then after some time nebagamba ojjoje wano ogire sports nengendayo mpolampola kati nga bwembeera ku muzina nga bampa pace kubanze natwalayo eno pace yaffe jjukira kaliisoliiso is chap muyina mentions muyina sports muyina even other things okwogerako ebiri topical so nga babeera bagamba pace nga nkola bwati so with time kyantwalirako obudde okuba nti adoptinga speed ojjukira oba olina okozesa speed ate ng'oli factor ojjukira mu speed oba okozesa speed oyinza okwogera ebifo so kyantwaliramu obudde but I would say it is a good team to work with. Yeah, actually ndowooza nti no abasajja baina that thing kuba nakugambyeko ku background yange nti no mu kukula kwange even up to when ali ku campus or even in this maturity I don't attach a lot of relevance to a man because naturally abasajja balina okuprovidinga for their families or their wives naye nze saakirabanga nkula so nga tolina kyoŋŋamba waawo makyazi mbiraba mu bantu abalala so when negatta nenkola n'abakalisoliiso ng'olaba they are good people like they can advise you can crack jokes and so I started absorbing men to be relevant to my life. Akalisoliiso ako mukategekera ennaku mmeka mu prepinga mutya nga kanyumira nnyo abantu kalisoliiso abantu abagikola bennyini bokka they are naturally humorous so tosobola kukeera wano ala n'ogamba nti leero ngenda kubasesa bwe nti mwetegeke tosobola kubanga okikola so okwetegeka kubaawo naye era kubeerawo mu tugambe skit egenda okubeeramu okubuuza ekibuuzo n'okuddamu naye era bwe kitabaawo it is just natural. Yes, nga bw'onagamba leero tugenda kwogera ku nzige ogambe nti bannange enzige zituuse gw'obuuze that is the only preparation ate era nabyo oyinza bikugamba n'obuuza birala which are even more funny so tewabeerawo kwetegeka kw'amaanyi nnyo come in the morning nomanya sports w'omutegese buli omu n'abeera negundize so tuyingira mu buyingizi oli bw'aba amaze kuba omanyi oli bw'amala mention bweti eno yeddako then nemukola bwe mutyo. Lumansi abasajja bamumanyi ngo abantu bamumanyi ngo omusajja ow'olugezigezi omusajja ali so principled like
ye amanyi Brazil yekayeka yemanyi omupiira amanyi ba Brazil. Tell us the experience, the first time omulundi gwo gwasooka ng'ogenda kukola ne Rumansi oba omulundi gwo gwasooka okukola ne Rumansi. Omulundi gwe nasooka okukola ne Rumansi ndowooza nti yali commentary ya Premier League, naye kyoyogedde ekituufu omusajja ali very reserved, naye ate wabeera n'abantu b'amanyi. David yasobola okusesa okuva ku makya paka lweggulo. Is so funny, naye kisinzira budde ki. Alina obudde mwotayinza kunyumizaamu mboozi ne webeesesa etya bw'aba nga yeeteekerateekera show. Then ate ne waba teyeeteekerateekera, kwegamba kale si ye muntu goyinza okubampingamu bumpings wet ne mutandika okunyumya emboozi. Era emboozi ebiseera ebisinga mugenda okulaba nga yagitandisaawo. Oyinza naawe okutandika naye bwe kibanga kati alina ekintu ky'ataddeko ebirowoozo so akimuggyako bw'aba yeeteekerateekera. But he's a funny guy. Advise n'akubulira nti wano kati kino this angle should be taken, n'akuadvisinga ekyenyinza okuba nga ngamba, naye nze just ng'ogyeko ebyokola naye ali fane nnyonyo. Ayinza okwogera ekintu ku mpewo ku n'owulira ng'ofa. Kati just imagine nze ali naye mu studio bwe manga nyala akutulika olwo omuntu awuliriza. Yeah. So oba okola ku CBS ng'oweereza omupiira nga muweereza omupiira okola na combination yo kyesinga okunyumira ng'okola nani? Nze nkozeeko na bonna. Nkoze ne ba Villagers, then Moses we yali akyaliwo ne biri munda. They had their niche. Baali bawulikika bulungi nnyo. Moses ng'akusesa n'obula okufa. Steven kyekimu erimu emu yalimu biri munda ne Tamale abo nakolako nabo. Then enkolako n'entambi James oyo naye bw'atandika okujerega omuntu oyinza okufiira enseko ku radio. Then ne David kati ne kanaakulya. Kwegamba it is just nakugambye kiri nti okutegera abantu b'okola nabo n'omanya nti ono ayagala ki, because that off air relationship yeba ushering in okugenda ku mpewo. Kizibu okuba nti okolagana ne divorce ne mukola naye show era ajja kuwazi short yenfu akola ebiki kwegamba it is just about kumanya abantu b'okola nabo and adjusting. Kuba fenna waliwo nze ekintu kyotanyimiriza ku kyotayinza kunzijako Alan. You have your habit nga ne bw'aba maama Beya tasobola gikujjako. Nange nina ebyange nga ne bwokera ku makya nyinza obutakita that immediate oba mu myaka 5 oba emeka, naye when you adjust n'omanya kino nyinza kyogerera kino nyinza kikolera, you work with people and life becomes simple. Lastly, how do you join BBS telefino joining oti ani akuleeta bantu bakula ku saa 8 awo ng'okola ebyemizannyo, so ani oyingira otya telefino eyo Najiyingira era it was about recommendation. Nesanga ndi ku telefina kyenyinza okugamba cause initially when nali nvudde ku KTV nagezako okusaba naye omuntu gwe nayitamu nangamba hayo nga sinayo se naye, so after some time bangamba jangu okole screen testing nga nakola ebintu bya mangu nnyo koza screen test enkyanga ndi ku mpewo nengamba ye. So okuba nti wali mu BBS wali ku CBS already, so connections okuva mu ba top bosses kyali kyangu nnyo connecting. Sirowooza kubanga namalako ebbanga nga ndi ku CBS naye nga siri ku BBS. Ndowoozamuko nti kiyinza okuba kya connections sijja kukijjawo kubanga nga bwe nkugambye nasooka nensabako ne process nebeerako nga kwegamba si amangu naye after some time nenzirayoko omukulu n'abayinga idea yange nangamba enkya jangu okole screen test kale ebintu ne bikolebwa ku speed enyanguko okusinga kubiri. Kiyinza okuba about connections naye nga abanconnecting ndabika sibamanyi maybe nga baali bayagala bwagazi kyenkola. Why? Ebintu by'obufumbo bino obigenda otya? Onaatera okwanjula oba emikolo ginaatera oba oyinayo oba tonnalaba muntu yenna yenna okyali focused? Kyaka waliwo andaba naye nze sinnalabayo kiraka wali andaba nga yakulanga gwe tolaba ate nga badde andaba yandize naŋŋamba nti nkulaba naye aya ebintu by'obufumbo kyenyinza obyogerako nti obufumbo kintu omuntu kyotayinza kwera nosalawo mu nnaku lumu oba bbiri kubanga it is a commitment ng'ogyeko bino abantu byafumbirwa mbu simanya afuna ayagala green card simanya biki ebyekiyayi ebyo naye bw'oba ng'ogenda kufumbirwa muntu oba kuwasa muntu nga muyina future mwagala kuza baana bamwe nammwe muwangale mu kwano si ekintu kyoyinza okera ku makyati 22 25 n'ogamba akati nsazeewo makyazi abamu bakikola with guidance okuva mu bazadde baabwe ne kakati nze ndowooza nti nno kinaaba kizze nja kufumbira wekinaaba tekizze si lutalo kubanga obulamu tebwetoololera ku bufumbo bwokka waliwo ebintu era omuntu byosobola okukola ebimugasa nnyo okusinga byewandikoze mu bufumbo koza abantu bamu bavuga lali violent biki babamu bafunirayo endwadde ze batandifunye. Institution ya marriage njiwa respect naye si kyekintu ekiyinza okunteekako hold and pressure because olinayo omwana
sina baana ba mu lubuto lwange naye nina abaana bendabirira abampita maama abampita senga mbalina. Summing up your life awamu omuntu osobola omugamba ekigambo kimu mu bulamu nga okutta obulamu bwo bwonna bwonna n'obugatta n'omugamba ekigambo kimu bwe kiti mu bulamu ekiyinza okuyamba omuntu mu bulamu but ng'ogassa obulamu bwo bwonna. Katonda. Okwasika Katonda kintu kikulu nnyo nti waliwo ebintu ensi byetuteekamu naye nga si mbala yaffe oba si nsigo yaffe. Ensi eyinza okukulula oba naawe ne weekulula ne weetwala mu nsi then abantu abali toxic ne bakusanga eyo, naye ekintu ekikulu kumanya gwe kyoyagala. Tokkiriza muntu kusalirawo kikituufu mu bulamu bwo, kyokkiririzaamu ky'oba ogenda nakyo. Solonga oba togenda kulinnya ku bantu balala, solonga oba togenda kukozesa buyinza bw'olina kutulugunya balala, solonga ogenda kusigala nga yeggwe omuntu. Nze mbeeramu mu baserebu, mwe muli baserebu ba Alan tubalaba wano, naye never at a time we nali ndabyeko omuntu nga akozesa ekyo kyali oba okweragira ku bantu abalala, kubanga ffe Katonda twadde bwimukisa. Just believe me not, waliwo omuwala mu Uganda asobola okukola sports n'okusinga nze. Nze Katonda mpadde mukisa nti ndi ku C.B.S oba ndi ku B.B.S. Waliwo omuntu asobola okukola kyenkola n'akisukka nako, naye wemba nga ndi woba olina ekifo mwoli totunuulira bantu bali wansi nga abatalina magezi oba batalina ki. Bw'oba ofunye omukisa yamba omuntu and don't make noise about it. Bw'oba ompeeseza guno omukono toyita wa kamera omugambe namuwadde oyo. Let people talk about what you've done for them. N'ekirala okwesiga Katonda, okusaba kyofunye essaala 10 n'essaala, then n'okwagala kyekisinga. Omuntu waba akukyaye gwe mwagale. Obulamu bumpi nnyo okuba nti owala n'abantu. Ekisemba, who is your best player mu Uganda n'ebweru we Uganda since you're a sports person? Musambi ki ow'omupiira gw'osinga okwagala wano e Uganda n'omusambi ki ow'omupiira gw'osinga okwagala ebweru wa Uganda? Omusambi w'omupiira gwe nsobola okugamba nti mwagala mu Uganda kuba ekibuuzo ekyo Alan kiri very broad kubanga ffe buli lunaku oluki olaba talent empya, naye I think Alan Okello is a special kid. Mulabye okuva nga ali mu masomero nengendako ne East Africa Eldoret 2016 n'omulaba nga izi omanyi omusambi w'enjawulo tomulabira dakika 5 just a touch oba pass olowooza nti nabeera musambi wa njawulo. Ndowooza nti musambi is a special talent. Internationally, I like Steven so much. Right. Yes, I like Steven so much. Naye njagala meso mpira gwazanya. Like takuwa buwi result ku kisaawe naye azanya omupiira ogukusikiriza naawe okuba nti olaba omupiira. Bwe zibeera TV bbiri nga ziriwo emu eriko Messi emu eriko mulala, to me njagala okulaba Messi kubanga teyeetaba bwetabimu kuteeba naye ne ttiimu alina kyagigattako kyagizimberako then n'ekyo kyawa banne ku ttiimu. So nze ye musambi wange gwe nnyinza okwogerako ebweru. Owagira Liverpool? Yeah. Wow. By the way, you have to be special because all along people ebintu byobiraba birimu nnyo Liverpool, Steven Gerrard, tattoo gy'olina no ku mukono, never walk alone. Olaba eyo tattoo, it is just about the by the way, I'm a writer. Mpandikira ne website bagita Football 256 ku somero nali president wa Writers Club. So my life ala nyinza obutakugamba nti you look nice. Nenchiwandika or I text you. Like my power is so much into writing. Like mbera nnyo kinyangwira nnyo era nze sisindika audios ku WhatsApp never. Kigambo kye wagamba Muhammad Salah nga mu meetings. Salah loza banzikiza n'okubaako kye mugamba bamukwakulawo emisinde go ganti ndi terrorist. Wasobola mutya ka selfie baba nakaguyira cover ze kati olaba yo match day yasooka nabafuna like bali mu moods nga timu ewangu of course Cairo International Stadium yali ekubyeko bweti so kati nze muwala wa Salah gwe nyinza n'okugamba kuba Salah yali yeeraze ebyallo nga yeeraze nga agenze ngamba maka kati we naita we Salah akana ne kagamba yonondoza ono mukazi ayesibye ku kitange kiki akato kuba yali akakasa mu mpira ne kateba go kamaka kati abakatwala mwe Salah please kale labawe nange nasaba selfie no problem kati bwe nayogera nnyo muwala we n'akyuka kuganga laba there's a lot of pleading from a village girl n'akyuka n'atunula bw'ati kati bwe yakyuka n'atunula ne taata we n'akyuka n'atunula please kati najja kati bwe yajja nefuna of course ne Sadio Mane naye nafuna naye kuba ate yewe namuyita Sadio Mane abasajja baali bangi nnyo nagamba no ladies first najja ne tufuna n'akola ki akasadio ngate wakapostinga kali kakankanamu nga mujja kuloza nakakuttemu mugambe
mugambe Photoshop nenga akano kakanzire ddala akalikiriya naye nga frame ewakaye yasala gyeri mpitirivu gwe kolijja era ekyo kati senga banka zaali zisaba ebifaananyi ng'omusingo mbawo ekyassa kiri mu ddiiro wali mu ddiiro mwe ekiri Facebook tekivaako olulala ekyamani ekiri bit blood toyinza kuba ng'okiraba bulungi kyali kikanka kuba abantu baali beesikambula bwe batye nafunako obawera kanu nafuna naye okocha nafuna naye FIFA president baaliwo ogenda ku Anfield. Oh yes, negomba. Lewo firimu zendaba Subi weriri. Firimu zendaba basajja bana bafukamira ne basaba abakazi obufumbo. Nagamba mu banange senga bansabireyo ku Anfield. Naye simanyi bwe ndiba. Subi weriri aligenda kwa. Bwe ndiba ngenzeyo mujja kulaba manyize ndi wa social media ne Facebook mujja kulaba. Nja kukanyuga yawo. Owayo oli ku Twitter. Kwendi. Nkozesa @peacebagala. Me Twitter handle yange. Instagram. Bagala Peace Dianne. Okay, then Facebook. Bagala Peace Dianne. Wow. Kyekirala ky'osinga okwagala biteekawo mu comment wansi awo tujja kuba tusobola omufuna omulundi omulala asobole okuba nga addamu ebibuuzo bye muba mubuzza. Bagala Peace Dianne gwe tubadde naye wano ku Celebrity Track, Allen Cruz ku Facebook, Allen Cruz Official ku Instagram, then Nessa Divosh wali ku Instagram munonyako bulungi nnyo oba Divosh Matovu ku Facebook oba tufuna bulungi. Otherwise for now, have a blessed day, musibe bulungi, mweraba. Celebrity Track, subscribe.